Balungi abakyekuumidde ku 107.9 Pal FM ekula eri omuntu w'obulijjo kadde kamawulire gafa ag'okyage essaawa eno ng'ogakusomera nze Nansumba Neriera. Oluvannyuma lwa Pulezidenti w'eggwanga General Kaguta Museveni okuvaayo n'agoba abakulira oludda lw'ekikungo mu KCCA, Minisita wa Kampala Hajat Mensah Kabanda ategeezezza nga bano bwe bazze balaga obulagajjavu mu mirimu gyabwe. Hajat Mensah Kabanda ategeezezza nga abakulu mu KCCA bwe baabuyisa obubi ensimbi ezaabaweebwa okulabirira kasasiro mu kitundu eky'ekiteezi. Bano babadde bapangisa ebyuma okukola kasasiro so nga ate ensimbi zaali nnyingi ze baali babasasula. Bagize nga bakyayongerawo bongeza ebisasiro kubanga birinnya okufuuka olusozi ebyatuuse n'okutta abantu bannansi babadde innocent. Anaabeera nga nnaku bagamba nti bateekawo maramu nga bagatta mu kasasiro balabe nga tewali kituukawo, nga bakozesa omusibi gwa gavumenti omungi ennyo, nga bapangisa mashini ekola ku kasasiro miliyoni 7 ze bakozesa, naye nga tebali badde bakozesa miliyoni 3 ne bagula mashini yaffe nga KCCA kubanga bali tebapangisa kubanga kyabadde expensive nnyo, nga munaku bateekayo omuntu kubawa ssente ezo okulaba nti akola ki buli mwaka. 7 billion zibadde zikozesebwa naye nga ate mashini egula 3 billion ezabadde ganti kati KCCA efunye mashini yaayo katukose zino ssente zikole ki zituyambeko. N'agamba nti nema yabagamba dda nti abo baveewo mu kiteezi kye bataakola, so n'alaba nga nakyo kibadde kyakanyoomonyomo. Mensah Kabanda mu ngeri y'emu ategeezezza nga abakulu mu KCCA era bwe baagaananga okuteekesa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola naddala ku ky'okufuna abantu abasunsula kasasiro ali mu bitundu by'ekiteezi. N'agamba ekirala nti abadde asindika abantu bangi abajja okukola kasasiro oyo, n'agamba namba ebadde bantu 17 basindise nga basindikira KCCA ye nga kennyini pulezidenti w'eggwanga abataafiibwako kuba nti baweebwa omulimu ogw'okuba nti bajjamu ssente mu kasasiro oba bakolamu ebintu mu kasasiro. Twali batufunamu nga KCCA ate twali badde nga tujjamu amafuta ebigimusa n'ebirala ebisobola okujamba eggwanga, naye nga abantu badde nga basindika mu KCCA naye nga tebakkiriza bakole naffe, bakkiriza kuba omulimu ng'ogwo. Era n'agamba nti ate ekyewuunyisa inginiya Luyimbaza abadde inginiya yali badde awa amagezi ku bintu bino byonna kyataakola. Ekirala n'agamba nti mu nnaku z'omwezi 26 January 1998 yalagira nti kasasiro yenna abeere nga tumusootingirawo mu maka g'abantu ekitaafiibwako nga tabwadde directive nga KCCA. Mensah Kabanda mu ngeri y'emu ategeezezza nga KCCA bw'ebadde efumbekeddemu obulyake kw'ossa n'obulabbayi. N'obuuza Director Public Health kiki ekigenda mu maaso kigenda kukola bwenti ne bwenti. Tulina emmotoka 10 byokka ebikola kasasiro. Secondly, naffe ba investors tubadde tubafuna abajja bw'omujjawo n'omusirika ku KCCA toddamu kumulabako, era ekyo ekintu kya corruption president kiyagane nze nkimanya nti kituufu nnyo kubanga naffe abatusabye wano bangi nnyo, si kasasiro yekka n'amataala abaagala okukola ebintu kasita ogiyisa mu KCCA ekyo kiba kimaze okugwa kasita. Abakulembeze ab'enjawulo nabo basanyukidde eky'okuyimiriza abakulembeze ba Kampala okusinziira ku mbaka wa Kampala omukyala Shamim Malende agamba nti kino kirungi nnyo era kiwa ekyokuyiga eri abalala. Okugoba Dorothy Kisaka ne banne tekigenda kumalawo bizibu bya Kampala. Tulina okutunuulira obuzibu bwe buva sobola okubeera nga tubutereeza. Tulabye entalo nnyingi ku kansaawo ng'abakulembeze abasindikiddwa gavumenti eya wakati ate balwanagana ne bano abalondeddwa abantu. Ffe tuteesa abakansulazi n'abakulembeze abalondebwa ku KCCA baweebwe obuyinza babeere nga be baleeta ebirowoozo by'abantu bibeere nga bikolebwangako nga kanso bw'ebeera eragidde. Ye omubaka akiikirira abakozi mu Parliament Honorable Abdul Biya Katonda avuddeyo n'asiima Parliament olw'okuyimiriza ebbago ly'etteeka erigendereddwamu okuggyawo ekitongole ekikuuma ebintu ebyali eby'abamuyindi muzungu. Ono okuvaayo kiddirira amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Honorable Jackson Kafuzi okwanja ebbago lino ng'ayagala ekitongole kino kiggibwewo kyokka nga wakyaliwo omusango mu kkooti ogukwata ku bantu abakyabanja ebintu byabwe. Parliament yakkiriziganyizza n'omubaka ono era ebbago lino n'egira nga eritadde ebbali ng'ensonga eno bwe yeetegerezebwa. Kakati kkooti obadde okuleeta n'okusinza ateeka lwokuyita lapes ebutongole ne muvinga Parliament
okuyimiriza etteeka lya Kasirani Board kubanga Kasirani Board tuzirunga ku bulungi olwokuba nti ensonga nyingi nnyo tezitambudde bulungi kubanga ensonga ezimu ziri mu kooti nga abakumpanya bakozesa kitongole ne bajja ne bajjamu property ne bazitwala nsanga omuntu omu alina property nga muntu omu naye nga property ezo zabadde zijja mu gavumenti esobola okufuna ku ssente. Katonda mu ngeri y'emu ategeezezza nga bwe waliwo emisango mingi mu kkooti egikwata ku bintu bino. Kakati kkooti mulimu emisango mingi nnyo ezikwatana ku kumpanya mu nsonga za Kasirani Board nga LDC waliwo omusango muloti zikumenga awo gavumenti ekupoza ne mukulu Albai Mohammed kade ngamba lwaki ate tukola bino atuna emisango mu kkooti tesubira zinza okuyitamu ne tukomera property ezo mu gavumenti ebyo property nyingi nnyo ezimu ziri mu Kampala wamu kade tugamba nti nekirala banange ne bansemba ne bagamba nti minisita aleeteyo audit eraga nti property ziriwo ezo kubanga property ziri mu 10 nga zirimu abantu nga bazifudde ngeri Mu malala ge tulina ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abantu abaliko obulemu mu ggwanga Honorable Helena Samo ategeezezza gavumenti bali mu nteekateeka ey'okunyweza etteeka erirungamya abantu abakozesa olulimi olw'obubonero. Kino bwe kijjidde nga gavumenti egenda kwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku n'okusaasaanya obubaka ku kutumbula eddembe ly'abantu abalina obulemu bw'obutawulira ng'enkomekerero ya kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu disitulikiti y'e Kotido ku mulamu ogugamba nti okukozesa obubonero okutumbula eddembe ly'abantu abakozesa obubonero n'ategeeza gavumenti bw'esobodde okubateerawo embeera ebasobozesa nabo okweyagala. Okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku ssengejjeero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center wano mu kibuga Kampala era ono waategeerezza ng'abantu abalina obulemu bw'obutawulira bwe bakoze ebitundu 3 nga ke kakadde kamu 8,336 okusinziira ku bibalo ebyafulumizibwa ekitongole ky'ebyebibalo mu ggwanga ekyawubwasi mu mwaka ogwa 2014. According to the National Housing and Population Census report of the Uganda Bureau of Statistics 2014, there are 1,083,600 deaf persons in Uganda. Deaf persons in Uganda are recognized by their unique identity. This is a very big portion of the population which cannot be ignored because they contribute to the development of the country. The government of Uganda has put in place an enabling environment for deaf persons to access services, a number of legal and policy frameworks as well as programs to protect the rights of all persons with disabilities. Minisita wano wasinzidde n'ategeeza gavumenti bw'esobodde okuteekawo amasomero ku mutendera gwa secondary mu districts okuli Mbale kozesa ne Wakiso okulaba nga bafuna ebyenjigiriza ebisaanidde. The government has fully supported the establishment of 2 model secondary schools of the deaf in Mbale and Wakiso districts that are enabling the deaf children to access secondary education. This has seen an increase in the number of deaf students joining university and other tertiary institutions through the Affirmative Action Scheme for persons with disabilities. Bo abakozesa obubonero nga bakulembeddwamu akulira ekibiina ky'abalina obuzibu bw'obutawulira Robert Nkwango ng'ayita mu muvunuzi w'obubonero buno Bukenye Wycliffe bategeezezza nga bwe basoomozebwa mu ngeri ez'enjawulo omuli okulekebwa ng'emabega mu nteekateeka ez'enjawulo n'asaba gavumenti okutuula mu nsonga zaabwe okulaba nga nabo basuusuwazibwa. Should be in the lead. I repeat, they should be in the lead on all matters concerning sign language because of the native user. Also, professional sign language interpreters must be certified, accredited with the good code of ethics, and also be put in clear public service structures to help the deaf person. Third, the sign language instructors and teachers have not yet been enrolled in schools, and the instructors are not yet on government payroll. We request that they should be on public pay or public service such that they are paid by government. Ebyo nga mbitadde ku bbali ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye abantu abakoze ekyamaanyi okutumbula ebyenjigiriza nga bazimba amasomero ag'enjawulo agakoze ekyamaanyi okusitula ebyenjigiriza by'eggwanga. Katikkiro okwogera bw'ati abadde ku mukolo ogwateekeddwa ku ssomero lya Mbogo Mixed Senior Secondary School Kawanda ng'ebimu ku bikujjuko
ebikomekereza ebijaguzo byali eby'emyaka 25 gye bamaze mu nsiike y'ebyenjigiriza. Katikkiro agamba nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okuwa omwana we kwe kumuweerera, ng'era agambye nti okuweerera omwana kyefaananyirizaako n'okugula emmere awaka nga bwe kimulema olwo omuzadde aba talina kyamaanyi nnyo kyakoze. Abazadde balina okukimanya nti okuweerera omwana kibabalako ensimbi nnyingi, naye ensimbi eziweerera omwana zifaananako n'ensimbi ezigula emmere awaka. Omuzadde yenna bwe yeekokkola ensimbi eziriisa ab'awaka, olwo amaka gatuusa okusasika, anti abaana bajja kudduka bagende bakozesa epiki z'emiceere nga babaddewo mawule, ate eyo gye bajja okufunira ebizibu. Awaka nga taata agula emmere, omwana tayinza kugenda kuwanusa epiki za piraawo, era bw'atagwa mu sepiki za piraawo tayinza kufuna mize egy'obulabe. Mu ngeri y'emu, omuzadde bwe yeekokkola ebisale by'amasomero era n'alekeraawo okubitoola, olwo ng'ab'enju eyo batuuse okusigala emabega. Mu ngeri y'emu, yakulira essomero lya Mbogo Mixed Hajiro Mohammed agambye nti batendesa ebintu bingi eri abayizi baabwe mu bintu eby'enjawulo nga basobolera ddala bulungi okuvuganya mu katale k'emirimu. Wabula ono yeekokkodde emisolo egisusse ssaako n'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye mu kusomesa abayizi, ng'asabye gavumenti okukendeeza ku misolo ku bintu ebikozesebwa mu masomero olwo omuntu wa wansi asobola obbifunamu obulungi. Okusoomooza tekugulawo owe bitukusanze mu myaka 25. Okusingira ddala yagamba by'emisolo bitusoomozezza nnyo, mpozi n'emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa nga kuliisa abayizi, okubalabirira n'okubasomesa bya bbeeyi. Era ebisabira gavumenti nti ebikozesebwa mu masomero yandibadde ekendeeza ku misolo. Ebintu ebyo netubeera nga bisobola okuba nga omuntu wa wansi oba omuntu okunakola asobola okubyetuusa. Ate yakulira ebyobulamu mu kibuga Arua, Dr. Pontius Apangu awadde abantu abalina akawuka ka siriimu amagezi okukomya okukozesa eddagala ly'ekinnansi bakozesa eddagala eriweerezebwa gavumenti mu malwaliro erya ARVs. Omulanga guno gujjidde mu kiseera ng'ekibuga kiri mu kaweefube wakendeeza ku bungi bw'abantu abawangaala n'obulwadde bwa siriimu, nga bakizudde nti kati ebitundu 4.4 ku buli 100 be bakozesa eddagala ly'ekinnansi. Dr. Apangu annyonnyodde nti minisitule y'ebyobulamu tennazuula muddo gwonna ogukakasibwa mu kuwonya oba okuweweeza ekirwadde kino. Mu ngeri y'emu, Apangu era awadde abantu amagezi bulijjo okunoonya ebyobulamu okuva eri omukozi w'ebyobulamu alina ebisaanyizo era alina ebbaluwa emukakasa singa balina okusoomoozebwa ku basanze mu bulamu bwabwe. Benefits do you get? Yes, the drugs are necessary. It must be accompanied by Judith Bako, omumyuka wa RGC mu Arua Central Division, ategeezezza nti abantu bangi balina akawuka ka siriimu balimbibwa abamu ku bannaddiini ssaako n'abasawo b'ekinnansi ne basuula eddagala lyabwe erya ARVs. I still have challenges with our churches. You see some worship places, someone has tested HIV positive and everybody knows that maybe the husband or the wife died of HIV. This person does not want to come to our facilities to get hurt, but prefers to go to a pastor who will keep this person there and say, for me, I will pray for you and you live and recover. And
you see people dying. Even here in our referral hospital, people sneaking to go and see these pastors, and it is a challenge. nga toyengedde mawulire gafagokya amalala omwami wa kabaka akulembera essaza Butambala Katambala Hajji Sulaiman Magala akubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu magombolola gonna agakola essaza lino okukola bulungi bwansi ow'omwongojo nga basinziira mu magombolola gaabwe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno gwennyini tezinnatuuka. Bw'abadde ayogerako n'abaami b'amagombolola mu lukiiko olwatudde ewa Ssaabagabo ku ssomero lya Kibibi Muslim Senior Secondary School akawungeezi ok'olunaku olw'eggulo, Katambala yagambye nti okwagala Kabaka kisaana okulagibwa mu bikolwa wabula so si bigambo byokka. Mu lukiiko lwerimu, Katambala yasiimye n'awummuza Sheikh Kassim Kigozi okuva eŋŋando n'alonda omumyuka we Kalamba Muhammad Kibalama nga ssentebe w'abaami b'amagombolola mu ssaza Butambala. Ye omulonde Kibalama agasse eddoboozi lye ku lya Katambala n'akunga bannakalamba bonna okubeegatta ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno mu kibuga Kabasanda nga beegatta ku Buganda okujaguza Aminullah n'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi olugenda okujaguzibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno gwennyini. Tukunga bannakalamba bonna okutwegattako ku lwokubiri nga lumu ogw'Ekkumi kibuga kyaffe Kabasanda ssaawa 2 ku makya okwegatta ku Buganda nga tujaguza ameenunula gaffe n'olunaku lwa bulungi bwansi olw'okujaguzibwa nga 8 ogw'Ekkumi. Ate era nga ssentebe w'abaami ba gombolola ezikola essaza Butambala kunga bannabutambala bonna okukola kye kimu mu bibuga byabwe eby'enjawulo. Enkola ya bulungi bwansi nnono yaffe ng'Abaganda. Bannabutambala tusaanidde okwekemba okulaba nga tetugidibya. Nebaza Oweekitiibwa Katambala kukkiriza kusiima n'ampa obukulembeze obw'abaami ab'amagombolola nga ssentebe waabwe Kisanja ekijja neyama obutaswaza bannakalamba mu kuweereza Namulondo. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 107.9 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gafa g'ebyobusuubuzi ge tulina amagye ag'olunaku olwaleero abasuubuzi bavuddeyo ne baaniriza ekyokugoba abatwala ekibuga Kampala ku ludda olw'ekikungu. Pulezidenti w'eggwanga yavuddeyo n'agoba abakulu okuli Dorothy Kisaka, Engineer David Lulimbazi wamu n'atwala ebyobulamu Dr. Daniel Akero. Kati abasuubuzi wansi w'ekibiina kyabwe ekya Kampala City Traders Association Kasiita mbagamba nti Pulezidenti yali yalwawo dda kubanga ebintu birudde nga tebitambula bulungi. Okusinziira kwayogerera ekibiina kino, Issa Sekito agamba nti kino kigenda kuyamba okutereeza ekibuga ku bizibu ebibaddewo. Omulimu gwamuyingatta era otunuulira trade order n'otunuulira amataba agonoona emaali y'abasuubuzi nga tewaliwo nagugambako obutembeeyi. Abantu batadde ebintu mu makubo okusuubula kw'abantu emyezi gino egya Desemba gituuse bigaanyi. N'olwekyo ng'olabira ddala nti amazima omulimu guzitoye. Abadde alina obuyinza okumuwummuza yabaawoko naye better late than never. Byebale byasobodde okukolako naye byamulemye bingi okusinga byawangudde. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku Pal FM. Bwe tuvaako mu by'emizannyo, Bino by'ebyemizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Liigi y'eggwanga eya Uganda Premier League yeyongedde okunyuma wakati nga ttiimu zongedde okweraga eryanyi mu mipiira egyazannyiddwa olunaku olw'eggulo bwe giti bwe gyawedde. NEC FC yakubya UPDF FC ku ggoolo emu ku bwerere. Yo poliisi yagudde Mayiri ne Bright Stars ku ggoolo emu ku emu. Mu kiseera kino ekimeza kiyimiridde bwe kiti. NEC FC ngeri mu kisooka erina obubonero 9, mu kyokubiri waliwo Wakiso Giants n'obubonero 4, KCCA FC mu kyokusatu n'obubonero 4, UPDF mu kyokuna n'obubonero 4, ate yo Vipers SC mu kyokutaano n'obubonero 3. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga.
Bwe tuvaako ebweru w'eggwanga ebitongole bya America ebikesi bizeemu okulabula eyeesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bwa America Donald Trump nga eggwanga lya Iran bwe limaliridde okumutta. Donald Trump yakasimattuka enfunda bbiri okuttibwa nga kati ebitongole by'abambega bigamba nti waliwo enkwe eziwerako ezirukibwa Iran okutta Trump newankubadde nga Iran ebyewakana. Kigambibwa nti eggwanga lya Iran lyagala kuwoolera ggwanga ku Trump olw'okulagira amagye ga America okutta General wa Iran Qasem Soleimani mu mwezi ogwa January omwaka 2020 bwe yali ku kisaawe ky'ennyonyi mu ggwanga erya Iraq. Bwegatyo bwegabadde amawulire gaffe ag'ekyembojjo vaga essaawa eno wano ku 107.9 Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okubeera ne gye natandikidde empaka wano wenfundikiridde amawulire gaffe ag'okya ag'essaawa eno. Mbadde nasoma ne Doroga kusomera era nga nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ago gigabidde amawulire ag'okya ku Pal FM. Ne Threeways Property Consultants Limited bebaza okunazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola nga bali wamu ne Global Paint, a reliable product. Ebiranga eby'enjawulo ku Pal FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nkwebaza omulungi akyali ku 107.9 Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo kadde kabirango byaffe by'essaawa eno nga bikusomera nze